Abakyala bangi ennaku zino beebuuza lwaki omusajja asobola okwebaka naye n'atuuka n'omumuzaalamu omwana kyokka n'amuleka ne yeeyongerayo n'agenda n'afuna omuntu omulala. Now, nakolako vidiyo emabega ne mbagamba nti abakyala mulina control, mucontrollinga access ku kwegatta. Abasajja tucontrollinga access ku commitment ey'obufumbo. Awo we wali enjawulo. Abakyala we balina control bagabawo wangu nnyo okufuna ennaku zino. Kyovula nti abasajja ate bo bakimanyi nti commitment kya muwendo nnyo, tebamala gagijaajamya commitment yaabwe. Era kyovula nti ojasanga kijja kubeerera kizibu nnyo okusanga omusajja awasizza abakazi emirundi 6 oba emirundi 10 oba emirundi 5, naye ate kijja kwanguyira okusanga abakyala abeebase n'abasajja 20 oba 3 naye nga mu bonna era teri acommittinze. Lwaki? Access point. Abakyala we balina control baggulawo mangu. Abasajja we balina control bakimanyi nti waliwo ekyomuwendo ky'amaanyi nnyo. Abasajja tebamala gatta commitment yaabwe. Weegendereze everywhere. So, weebuuze problem yaani? Omukyala okwegatta n'omusajja n'omuzaalira n'omwana, then n'osuubira nti probably kati bino byonna kebiwedde omusajja ajja kuwasa, ajja kutwala relationship ku level eddako. Kibanga omutegesi w'ekivulu okukitegeka n'akuba obulango bw'amaanyi nnyo n'alanga ekivulu kye n'agamba abantu nti bwe munajja musooke muyingire anyumirwe ekivulu bwe munaaba mufuluma nga nsasula. Njagala weebuuze bantu bameka bagenda okubeera genuine bagambe nti ekivulu kyatunyumidde sente zo zino nga bafuluma. Olowooza bameka abagenda okugamba muganda wange ekivulu kyo kifu naye nga babadde mu kivulu muli nga banyumirwa naye nga bagenda fuluma bagamba ekivulu kyo kifu? Kyekyo abakyala ennaku zino ekigenda mu maaso.